Wasuze otya omulungi ampuliriza kansuubirwa asuze bulungi era osibye bulungi mwenna abalina gye mukozeeko mbeebaza era neebaza ne Katonda abasobozesezza okuba nga mugikoze. Yes, ate na subscribinga nkugamba kimu nti subscribe n'akaddaako kakooneko, give a video a like at least noota commentinga naye ebyo ebikulu kati ebikyasooka. Ntandise n'omukulu oyo Nnyimba Kabamba Igulu yalabikiddwako ku Mountain Rwenzori ng'agirinnya ng'agiclimbinga mu kino badde byakukugula bya bulambuzi y'ensonga enkulu eyabadde mabega wa kino. Alright, mu bufu bwe bumu obwo tukyagenda mu maaso n'okutumbula ebyobulimi mu Uganda. Nakaseke gavumenti yavuddeyo nebazimbira ekyuma ekikamula juice nga kino nga mu ssaawa 2 zokka kikamula ttani 4 eza juice. Juice w'enanasi, juice wa mpapa, juice w'emiyembe, buli kibala kyonna kisobola kikamula. Naye nga kino gavumenti ekivumbuddemu just kutumbula bya bulimi na kuyamba Bannayuganda kufuna akatale olw'ebyo byonna bye balima. Katusuubire kinaavaamu ekirungi, katusuubire abaana b'eggwanga banaalekerawo okubonaabona nga bagenda kubyeyo okuwammanta emirimu. Yes, wano ku mulirwano e Kenya y'akalulu kaamaliddwa dda okunoonyezebwa, babataddeko kkomo okukunoonya akalulu olunaku olw'eggulo. Tulindirira abalangirira ani bagenda kukuba ani. Yes, nga bwe kibeera wano mu ggwanga erya Uganda, omuliro gwa mungi nti Bannayuganda abamu batandise okusengukayo badda ewaabwe nti akalulu bwe kanaggwa waakiri banaabasobola okuddayo. Ne Bannakenya abamu balabiddwako nga bagamba siga akalulu katugende twegomeko wano mu neighboring country, akalulu bwe kanaamala okuggwa tujja kuba ffe tusobola okudda, naye kati obulamu bwaffe katusooke tubukuumireko eno. Olwaleero luno nga gyeri Mande, ntandise n'ekyawandiikibwa kino nti omutima gw'omuntu guteesa ekkubo lye, naye Mukama ye aluŋŋamya ebigere bye. Katusabe Katonda atuluŋŋamye. Kisangibwa mu Ngero 16:9 mwenna abasoma ku Bayibuli bambi gendayo okisome oyongere okukyettaanya. Tusabe Katonda atuluŋŋamye ebigere byaffe nga naffe bwe tuba tutegese mu ngendo zaffe. Mwebale nnyo abampuliriza, mwebale nnyo abalayikinze, mwebale nnyo abasubscribinze. Mbasaba temujjanga okwo, mweyongere tuwagiragane Bannayuganda bannange. Subscribe please, I request subscribe ate na subscribing akaddaako okakooneko. Bino n'ebirala bingi bikyajja nga nsuubiza nti ngenda basaavinga nga Katonda anaabansobozesezza okutegeera biki ebifa mu ggwanga lyaffe n'ebweru waalyo.